Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda kuweza emyaka 11 ng'alamulirako Ssaabasajja Obuganda ku Sunday ennaku z'omwezi nga 11. Olwaleero ayise bannamawulire okubatottolera n'Obuganda bwonna akawonvu n'akaga ak'olugendo lwe olw'emyaka 11. Ono tabadde na kiwandiiko kitongole wabula awadde bannamawulire omukisa okumubuuza ebyo byonna bye basuubira eggwanga n'Obuganda bwonna bye byandibadde byetaaga okumanya. Ebbanga eryo erisooka mwalimu okutereeza enzirukanya y'emirimu mu Bwakabaka era nendeeta n'enkola ey'omulembe omuggya tukyuse enkola gye twali tukoleramu emirimu nenjogera mu kuzimba ekizimbe kiri Kabaka yeta n'akukiwa linnya mu budde obwo abamu bakiyitanga Bulange Plaza Masengere kati kisije mukolera. Ebimu ku bibuuzo ebimusoyeddwa kubaddeko ekibuuzo ekyekuusa ku bituukiddwako era ng'ono asomye olukalala lw'ebyo byatuuseeko okuli ebyemizannyo byagamba nti biyitimuse nnyo mu Buganda, ekirime eky'emmwanyi ekyeyongedde nnyo n'ebirala bingi. Mu bujja mu Bulange buli kimu kyonna kiriko ennambika mwe kikolerwa, oba kuwandika bakozi, oba kugula bintu, oba kutunda bintu, oba kuteekawo mikago n'abannamikago. Waliwo enkola egobererwa mu buli mbeera. Kye kimu ku ebyo bye nayogerako mu lukiiko olwasooka. Ndowooza tusenvuddeko ebintu tibikyakolebwa olinga bw'ayagala, tosobola kuyingirawo mu Bulange ne weewa ofiisi n'otuula awo bw'otyo. Waliwo emite. Bw'abuuziddwa ku bimusoomoozezza anokoddeyo eky'entalo z'ettaka n'agamba nti Obwakabaka busanze okusoomoozebwa naddala obukulembeze bwe nti kubanga bangi abali ku ttaka lya Kabaka baliriko mu bukyamu so nga ne gavumenti eyabaddiza ebyapa nayo ekyalemeddwa okusasula wadde okuvaayo obusimbalaala okujja okukola endagaano entongole n'Obwakabaka bwa Buganda. Embuga ez'amagombolola n'ez'amasaza yazizza. Kati okusoomoozebwa kwe tulina be babaliko okutusasula. Gavumenti yabizza. Ebyapa byonna situnabikyusa anti era gavumenti yebikyusa. Wegamba era nabyo yebikyusa. Naye babizza mu tteeka. Naye kati ojja n'osanga omuntu mu bitongole bya gavumenti okujjako ekitongole ekiramuzi. Ekitongole ekiramuzi. Era buli wemulaba ekkooti ezitudde ku mbuga zaffe bo basasula. Balina n'endagaano z'obupangisa wabula kuba abalamuzi baba bannamateeka simanyi. Naye amakomera, poliisi, disitulikiti tebatusasula. Amasiro kye kimu ku bibuuzo ebibadde eby'okumwanjo era ng'ono ategeezezza Obuganda bwonna nti amasiro bwe gali gawedde nga mu kiseera kino battaanya buttaanya era nga omuterega wakugaggulawo mu kiseera kyonna kubanga obusigadde bwe butono. Enkolagana y'Obwakabaka bwa Buganda n'abakulembeze abalala b'ennono okuva mu Uganda n'amawanga ag'ebweru agambye nti nakyo kula ly'amaanyi erituukiddwako mu bukulembeze bwe obw'emyaka 11. Ekivudde mu kitiibwa ky'Obwakabaka okulinnya ze nkolagana n'obukulembeze obulala obw'amaanyi. Ndowooza mujjukira ku Jubireewo wano nga Santehene azze. Santehene Bwakabaka bw'amaanyi nnyo eggana eyo. Era jjajjawo ono Santehene yajja wano. Naye bamusibira mu bizinga by'e Ssesere ne Kabaka Mwanga. Enfuga ya Federo yakakasizza nga bwekyalemeredde Obuganda n'obukulembeze bwe kyokka n'akubiriza abantu ba Buganda okwongera amaanyi mu kkola ennyo nti kye kigenda okubawa Federo. Nandibadde ngamba nti twongereza bwongereza ku gavumenti kyeyandibadde ekola. Ffe kye tusobola okukola kwe kukubiriza abantu okwettanira ensonga z'ebyobulamu bwe ziba zanjuddwa gavumenti. Tugambe tubale tukubiriza abantu ku nsonga y'omusujja gw'ensiri. Ekyamazima nga tuyamba ku gavumenti n'okugaba obutimba obwo. Naye egyo